Webale kutekumirako akadde kalipota y'embeera y'obudde ng'omanyiza okuteesa mmiri okugikutuusaako twaze okusana akasana okwaka nga kakubako mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu yadde ng'ebirala byafunyayo oluwandagirize lw'enkuba. Bwe tuba kusemugenza akulira kusemazinga Africa tulaba ng'omukubo gw'enkuba guvudde ddala mu ggwanga lyattu ne guddira ddala eyo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyattu yadde nga tufuna ku mpewo empeweevu eva mu nnyanja Nalubaale ssaako n'eyo eva mu nnyanja Nalubaale yaffe y'enkuba gye tufunako wano ne wali mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkya ku makya tusuubira okuzuukana enkuba y'oluwandagirize eyo mu Nakasongola kubiriza ng'odda mu kibuga ekikulu Kampala ddako eyo mu Lyantonde tusuubirayo enkuba entonotono yadde ng'ebibuga ebirala nga Kiboga genda mu Nakaseke bo basuubira okuzuukana akasana okwaka nga bwe kakuba okubamu. So nga ate tugendako ebuvanjuba era enkuba egenda kutonnya mu bitundu ebitali bimu omwana nga mutabiseemu n'okubwatuka kw'eggulu ng'eyo mu Mayuge sikubiriza ng'odda eno mu Tororo gendera ddala ne mu Jjinja basuubira okufuna enkuba okutonnya nga mutabiseemu n'okubwatuka kw'eggulu ate ng'ebitundu ebisigadde bigenda kubeera n'akasana okwaka nga nno mwetabiseemu n'ebire mu bitundu ebirala. Bwe tugendako mu bugwanjuba bw'eggwanga lyattu ebitundu ebitonotono bigenda kufunayo enkuba ng'eyo mu Kyegeegwa naye ng'ate ebisigaddewo bigenda kuba n'akasana okwememula. Obukiikakkono bw'eggwanga lyattu bwo bagenda kubeera n'akasana okwememula enkya ku makya. Bwe tugendako olw'eggulo mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu ne bwe tulaba mu ssemakasekkati g'eggwanga lyaffe bagenda kufuna enkuba ey'oluwandagirize n'emalya g'ebyemisana ku bibuga ebyo byebuliraanye ebyo byebulunguludde ennyanja Nalubaale ng'ekibuga Kampala ssaako eyo okugendera ddala ne mu Masaka. Ebitundu ebisigaddewo bigenda kubeera n'akasana okwaka n'okakubakubamu ne bugenda kubeera wakati wa 29 n'amakumi 30. Bwe tugendako eyo mu buvanjuba tugenda kweyongera mu maaso n'enkuba okutonyera ddala mu bitundu bye twalabye nga Busiya ssaako Mayuge kubiriza ddala ng'ogenda eyo mu Jjinja nga mwetabiseemu n'okubwatuka kw'eggulu ate ng'ebitundu ebirala ebisigaddewo ng'eyo mu Amuliya bo bagenda kubeera n'akasana okwaka nga mwetabiseemu n'ebire bugenda kubeera wakati wa 28 n'amakumi 32. Bwe tugendako mu bugwanjuba akasana kagenda kwememulira ddala eyo mu bitundu by'ebyo mu Masindi ku bbugumu lya digrees 30 ate ojjako wano makatikati genda kubeerayo n'enkuba ey'oluwandagirize ku bbugumu lya digrees 28 so ate nga tugendako eyo mu nsozi ez'Ekabaale omusana gwenda kwaka nga mwetabiseemu n'ebire ku bbugumu lya digrees 25. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyattu tulaba nga bagenda kubeera n'akasana okwaka nga bwe kakubakubamu ku bbugumu lya digrees 32. Bwe nasuubira okuvaako mu ggwanga lyattu ogenda mu bibuga ebituliraanye tukugamba nti mu Doha, Nairobi, Kigali, New York ne Paris bagenda kubeera n'akasana okwaka nga mwetabiseemu n'ebire ku bbugumu lya digrees 42 eyo mu Doha, 24 mu Nairobi, Kigali kwa 27 ate nga mu Paris genda tukira ddala ku digrees 29. Mu Moscow yo tulabayo enkuba ey'oluwandagirize ne bwenda tuka ku digrees 22. Webale kuteekumirako nze mmire kuteesa tovaawo tulabagane.